Chati Marbeka. Oh, Mom Sako. Mumero. Lulata. Mugamubusi. Hey. Yale ngulukira huwa. Onye sisi. Wata kuntoka unyeme bocha. Iyo. Hata sikwaje tundema. Kweli. Otari kapichi. Hey, kakano. Kweli sakomplele pichi nyo jifunye mu. Pichano. Ko yogera ku buntu bono. Nzadde mu abana. Nina mu mukasi. Pangisa mwe nyo. Nsibisisa mu abana. Nyambala jwani. Ya. Kaka tukafuna kiralo. Kati pichi yeyo. Hey. Oinamu. Iyo. Nani? Hey, kamuganda wange. Twana kula iyo. Rena were kama kesi kuwa. Kora upgrade emyaka gyovukite pichi mingi. Hati sidda mu motoka. Nsijwa sense motoka. Ulira. Yana kutwala mu Success Motors. Okulewa akawo totekeyo site ezo je kusasula ku mpolo, sasula ku mpolo. Kuwose 50%. Takuwe mu motoka. Wemba wako sente bampa motoka. Eni haka kunna musabuli ku pichi. Wetula abantu okuzerwa kwanja abantu bakumanyi fa abakumanyi. Olwokumpya abantu balowooza oli mwana muto. So nga atoli musajja mu. What up? Tokubya nnyo. Tubanjule Success Motors. Abagula n'okutunda emmotoka empya n'enkadde ezikozeeko. Weggulawo account ne Success Motors. Tekayo emitwalo 5 kyokka. Utandika okuvuga. Basanga Nakowa Jinja Road Masuka Pepsi Cola Plant. Kampala, Uganda. Ofuna ku ssimu 0707-787-650 oba 0788-888. Yajja Success Motors. Walk and drive out. Yekolera genawulira bangamba ali Nairobi. Ne musajja omwogera. Nze ndudde okwogera naye. Bati yayitamwogerako naye. Naye nga badde akafukusi mulaba yaŋŋamba nti mwali muno mu kibuga undercover yekwese inkognito. Naye nga agamba woko kruku efayiro yawedde ayina omulya. Era wiki eno bweggwako wiki eri agenda muteeka ku bounty ya miliyoni 10. Amaze. Bw'oma omanyi waali ng'ojja bulungi teri kumubba sente ze. Ojja nogakukumanyi Yekolera waali nagasayininga endagaano wano. Noteeka endagaano ai kuku confirm that I know I'm going to bring him oba okutwala abasirikale waali bamukwate nga kwasa ekkumizo. Siza kusooka deliveringa gwoboga nti mumanyi nosayiningira nti ngenda batwala butaga nti agenda kubba asooka nakwokya 10 kati gwebula kati gwalina akasimu ka Yekolera mugambe yeyongereyo ezo sente abaana bagenda zirya wano e Kampala babeera nabo bano banni banusoma abo mukati bagenda kuzirya enzo yaŋŋambye yeyongereyo nakagwera bakati wetutuse obwavu buli e Kampala tebayinza omuntu bw'aba alina family n'omuwa ku kitiibwa naye mbu Yekolera yamulengezalengeza. Yaman mukasoteredde nkyatera kati nteredde tereddawo ogumidde bakuyita gugumira sikutere kano kateredde bulungi kwe kali teeka wano wali kabadde kali eno beekati obadde tonfuna bulungi mbadde sinyumye. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes. Tuli ne Uncle Uncle James Mukasa. Yes sebo. Ono ye Uncle James. Uncle J. Abasajja bo twakomye kuki? Twakoma kuki? Abalina tupakira. Bali ku program. Bali program. Bali twagala to update. Anze Amidu yali flying back. Ali steady. Ayagamba kutusasulira hotel okusula. Tunajituka kutuzana. Kati go you know what visa. Uncle J you know what visa. Uncle Deo nayogera naye. Asolo 14 visa. Yes. Ne air ticket. Akati nza Amidu agenda kunkolako. Ne kato. Manager katajja kunkolako katoli yona ira ntayinza kutankolako.
kati katukole bukozi budde tufune n'ebintu by'abayimbi bino ekitegeeza wabibeeramu nnyo abayimbi obamanyi ate music okutegeka show e Dubai ffe twabitandikawo ebyo ffe twabitandika mu kusooka twayitanga bakwano baffe ya mikwano azeko mu kaholiday nga tumugamba jangu wali obwokyemu mu Venom bwokyemu Venom ekitegeeza eruddewo nnyo ina ne Kampala night inako lunaku nga lwe Kampala Sunday bagiyita Kampala night ku Venom awo naye abantu ku Sunday bajja ku Sunday abantu babeeramu obviously ku Sunday abantu babeeramu era ye Kampala night awo Venom we yapiikingira in fact kati nga omanyi nti wali munna Uganda omufirika ina wakola ki we yeeyuna kati n'aba Nigeria ba Cameroon bonna Venom yakola ki yebimala kyovola bana abakuba show ebifo bingi kati yotegekamu bimaze okumerukawo naye tewali ajja kuva ku Venom tebajja jivaako kati obadde ogamba nti ng'omuyimbi bwajja bajjanga kutukyalirako baze ku shopping babakwanye ayinamu omusajja yamuleese ayinamu omukyala yakoze eki eyamuleese guli omulembe gwe twayogerako gwa badonizera gwali mu sente ogwo abakazi bali bagagga bajudi third babeerangawo wonna nga babeerawo mu kitundu ekyo nga bajja akati wava show ezatandika okumerukiraawo wajjako mu Venom atayagala akwate ku microphone bayiseemu kati we balaba audience ng'ekwata ng'esanyuka yaga nti ne bagwambala kati ba promoter abaaliwo abatintini tukitandika mpola naye nga tekirimu kulanga balangiranga ku Facebook biki ku masimu awo mpola abaana ne bakyongera ku live n'abalala niko kitimba ne batandika okulanga ennyo ne omulimu ne bagutegeera kubanga gwe kyoba omanya nti Dubai ekontrolinga buli kintu kyonna kyonna ekikolebwa mu nsi yaayo erina okuba nga ekikola ki naye obupositinga ennyo emanyalwa erina okumanya that very day kino ki kyebapositinze ennyo era ne bagwamu eyo program nti wano abaana bategekangawo ki show kuba omuyimbi adde yagiranga ku visit nga taba na employment esooka oba bajjiranga ku visit akyalidde mukwano gwe girlfriend akyalidde boyfriend n'atuuka nayagala okuyisaamu ki tuyisaamu eggaali ne gufuuka omulimu bangambye kati ne WhatsApp bagitadde bagitadde kati opulesinga direct calls bali bagikwata tebaddeewo wadde tubagenda video calls mu bottom naye shortcut gyokozesa naye kakati byonna babikoze bangambye babitadde njuzi no Spice yabaddeyo weekend yewedde kyamuweddeko ate kitya naye kyonna kikugamba abantu badde benkana nga abatudde wano abantu basi ate wakyogerako nakyogerako nti abayimbi abo abafunyemuko abayimuseemu tebaddamu bawa shows e Dubai otherwise bakyabatwalira ennyumba zaabwe bapromota era waliwo yakomenti ngawo naganga ani gwe mulabisa abaggwako oba ba upcoming sakulabye ne jjajja Madi Tiger naga nti batwale ku ba Madi Tiger batwale ku ba Red Band nabo bakoleki ne Zigidi wali wano bamutwale naye Zigidi ali ku kizinga asiga bipande naye kakati ekizibu ekiriwo kakati Spice tokyamusobola ku sente entono Spice yafuuka wa bbeeyi guli omuzannyo taguliimu takyasobola kuguyingira ogw'ensimbi awo tayinza kuguyitamu ogwo alinako manager ate roja ava ku 5 asobola okuvaako tasobola kuvaako bizinesi ebeefa batambula bonna ofuna bulungi naye kati Dubai naye kati wano guno ogw'ensimbi gwakolanga gutya nga omuyimbi omuwala baagwa mwe nga musoma mulimu nga basoma mulimu abalenzi abalinamu sente mwebali twalaba dokita mwali mu mitaani ono yatwala munnaffe ow'e Masaka owa NTV eruga musimanya dokita oli dokita yatwala Farida Sali ate nga twabeeranga naye ku kizibu naye muti yali dokita waddawama Sali yabeerako ddi dokita Sali dokita security guard yabeera dokita tekisoboka yali security guard yagalira n'omwana oyo yafuna atya Farida banna yamufuna kakati gwe kyobomanya ate olina kyowakanawo nti yamufuna Dubai edda yali expensive efuuse cheap ennaku zino kuba nti gwere ku kyalo okuwova osangawo abaana 2-5 abali bagenze luddawa naye edda yali expensive ono ba radio presenter ba TV presenter bameka abali bagenzeko Dubai ku holiday nakati era tebanabeera kati oli yabanga asoma NTV akawungezi nga yesali watching out nga sente azikola ki azikungaya nti wenaddire waffe nja musitula naye amutwalako nti yagendako neeri namufuna obulamu ne bukola ki obulamu ne bubanyumira
Sali nakimaliriza Sali yafuna mwezi zadde awo no ye mukondo za yabimanyi sibimanyi sina temmanyi oli mu site yafuna mwezi zadde teyafuna kati oba tomanyi byetwogerako lwaki tovaawo fene tumaliriza netwekolera program tobimanyi byetwogerako kakati mukasa tonja samira bo tomanyi byetwogereza ono agambye nti nze nali omuko oli muno nedda tekinfuula muko omuko alina okuba nga ali close ku muwala oba ku musajja okola bukozi temuli close tukola tuyinza okuba tulina working relationship ono alina police naye kirisikiira tayogera ku mukozi munne enkola ye era kyabadde mugawalife tumalirize nze Sali ali mukozi munnange eri ali mukozi ate ono yakulaga nabakozi banne aboogerako tebalina buzibu abaali bakozi banne abaali ate naye yali asula mu bed space Sali ati kakati waliwo omutendera omusala guba munene tulina nsonga lwaki osula mu bed space yali afunira ddala akasente yali akafunira ddala ekyokola waliwo companies engagga nga zibakomodatinga bulungi nga mulina room like omuntu okubeera nga oli supervisor oli ki togenda mu bed space z'abaana abeeyiya mpola mpola naye nga nabo bafuna era nazo simbi babeerawo wagisula mu bed space sayina nsonga lwaki nsula mu bed space kuba nali chairman ate chairman osula mu bed space nakati emisango gyonna bagizandaba kampani yange Arubayadi yali kampani engagganyo yabasajja basiria ate nali supervisor kakati zinalisobola kubeera mu bed space bakwakomodatinga bulungi obviously sijja baga nti ate nze nagenda nga ninsasula rent no but bakuwa accommodation ennungi ekujaamu ne ku mulimu gwokolaki gwokola naye nga ati weekend kati za accommodation nali ninagirya nagisibamu nagisulamu era ku weekend nayina okgendanga okunoonya bannange waje bakolaki gye bali netunyumyamu Oluganda netunyumya naffe ne debate zabanga otumanyi bikyebife ewaffe kino kitambula kitya nekino kikola kitya kiri kitya owulidde gyensanga bed space eyo nede njimanya nnyo kuba tuyinza gisanga tagikola ki etagimanya in fact ne cases zibeerawo kino kyabaluseewo ono ayagala kudda waka tusonda tikiti ndobayi naye tuyawukana nnyo nawano nga walaba bano abantu batusaba obuyambi ono yalwadde onfunira balwala netusonda tikiti emukolaki emuzza baba balina embuto yali mufesa tamulaba yadduka yagenda lasuluka yima mu musenyu era tugiraki era mbuga yabeerangayo eyo mukomera yo mwawiiro naye nga mbuga asasula tikiti z'abaana mbuga ng'ayamba mbuga yabeeranga mwawiiro naye ng'olumukuonako kati ninyoba oti noga nti awo ntulinawo keesi ya Munnayuganda mbeera eri bweti yafulumyewe wati omusala bagumumye ngagamba nti kyetaagisa ki okumunyonyola ng'okozesa ebigambo bingi naye nga ye mukulipurayinga akozesa ebigambo biki bitono kyetaagisa ki twetagayoddera mu 3,000 zenga mmeke miliyoni 3 miliyoni 3 ate sente zavanga Kampala ezambuga naziva Kampala okujja Dubai yatuyambira ddala musiraamu SK kutumiddeko nnyo ajimbuga kutumiddeko ddala nange wendi wano ndine kasuku ne Uncle Jenkins banga TV yagigadde badde sinaba kimanyako ekya TV nti yaggalawo naye ninayo omukwano gwange omwe yali akolayo naŋŋamba eggezi wabadde tewakyali ebintu byokulwaninga TV nno si byangu abantu bajja ne babeera biringa bya YouTube bino kati gwe weewunya okuva ku makya tuli wano naakatula mu interview nga 5 ffe tusemyeno si yakutaano tuli mu kuwungeeza budde kyogamba tuli mu kuwungeeza budde naye station tezikyasoboka station yeetaaga omuntu ng'oli very creative sente ng'ozina tulabe yayiga bwe yaziira ate TV kati olaba ekizibu kye tulina nti TV kasitazajjamu olugezigezi twogera n'ono twogera n'oli kati ojja neweesanga nga weprofilinze nga gwoyogera naye takola 2% of the population byonna obikola ng'onoobufuna byonna obikola naye nga UCC ekolaki yeekulaba ewaleeteeza ebintu si byangu Jenkins anyway emboozi yali mpanvu abantu ne bagamba ne bayomba bino gwaleese Tamala takola ki waloba bagamba mbu obulimba kwotudde abayombera bwerere ebitufu bayombera bwerere ekitufu bakimanyi bannange omuntu yenna ali eyo nze emirundi egisinga abantu bangi bantuukiridde
betunyumyamu nga you have a story to tell ngenda kuwa platform one naddala abava ebweru because twagala nnyo experiences zammwe ku mawanga si nti just olwokuba twagala bakyaza oba ki naye waliwo omuntu ayagala okujja waliwo omuntu ayagala omumanya obulamu buli butyeyo alabe so bw'oba ofunye obudde n'ojja nze bwontuukirira story yo ng'ekola amakulu it is free of charge by the way naye kati ebintu bino okujjako bano abalanga waliwo abava ebwereyo nga bazze kulanga simanzi nyatandika kukola bizinesi beetinya osasula naye bano ng'onyumya mbooziyo temulimu pia naye bed space buli wamuweeri gakogo tunaba kiwuga ne Canada gyeziri ne mu America gyeziri kituufu ofuna bulungi kati ate ebikolebwayo ebyo tebikyuka ne wano bye bakola ekibawuka nti bali babeera bali wamu nino wano bantu bye bakola mizigo gyaki yabwafuluma n'agenda muguli ne Canada mwebira kuba nti Canada kati nga omanyi nti omusaala muneneko abantu basobola okubeera mu mbeera esinga kiwulidde babeera mu mbeera esinga Canada wona tubatumiddeko musawo Henry Luyombya Canada omumanyi wayuna mumanyi Henry Luyombya wali awo owagambe Canada abantu balinyo waggulu eri kati Alberta yewali ekitambula munempapula zangu wa Alberta ekitegeeza kati station yafuna ayinza oba yafuna kuba yagenda Alberta station bonna kati bw'oba onogoba empapula gyeyalwalira Alberta housing eri wansi emirimu mingi naye tewanyogoga nnyo anti kati bwe buzibu obuliwo wanyogoga ennaku zino ndaba basinga kupostinga Chebeke ne Chebeke naye eri bulungi emirimu mingi Chebeke baŋŋamba Arizona yatabukamu Arizona baŋŋamba kuba baali bagambye nti kati akasente konna kadde Arizona baali bafunye insurance yali efundinga business kati nga gavumenti bano abaana bakozesa ebiragalalagala ne bayitako nga gavumenti buli mwana buli wiiki emuwa $5 bitano gwolabira mu nnyumba yo okitegeeza nina mukwano gwe ye yalina abaana 18 naye nga kati eri insurance yali nje bafundinga omukyala ali Musomaali omwami Munnayuganda Abannayuganda bagenda oba ne babalunkoma nti oba biki insurance neggalawo fitina yammwe eri e Kampala baalitwalayo kati funding nefuuka ekizibu fitina yammwe eri e Kampala baaligirasa halo kati bano bonna abaali bagenda nga bagenze Arizona olwo bamaliriza batya kijja kubalya ate tewalaba abaali basaba empapula bonna bagenda nga balefadinagoebali basazewo batwale mu kampu y'e Rwanda bakujja Canada bakube e Rwanda tebaza kudduka emisinde okukomawo wano babeera boolekedde kudda wano naye kakati show ya Spice Diana ne Dubai ndowooza mwagirabye ekyo twakyogerako show ya bagambye yasaze yali teyinza butasala ate Dubai ino sizoni zaayo tezikyukana za wano sizoni ya Dubai tekyukana yawa olina okugibala ng'ova wano oba ogenda nga abaana badda ku masomero abantu abali Dubai bazadde baleka abaana wano senga anti ani bonna babaleka maama ani babalerera baana baabwe bongera Dubai nga abaana bawumula era nabo omusala bagukwata baguweza luddawa Kampala naye n'ebivulu babibadde bisusse anko ate nabyo bingi ate oli wayogera ku fitina y'abapromota then n'obungi bw'ebivulu kati promota yenno tukyalirawo promota ategeka ekivulu owa NRM ng'ogyeko balamu omanyi neri nabo babamanyi buli promota bamumanyi ne kkala ye nekibi iye bulungi nnyo promote ebyo byonna byatuuka buli wamu wawulidde Spice bwe yayombye abanupu bamusibyeko agundi Spice yagendako mu nupu n'abeyanjulira nti kaada waabwe nedda luli ku show ye mama nupu yajja n'amuwa Spice era muntu waabwe wamma munaabwe muntu waabwe ekyo kyali kimutwala mu Wozi project mulimu wamutwala kati ayiga okuzira ate kati bwazira anaalyawo otherwise kati byo byeyafunyemu Dubai ebyebyo so ng'ogenda kuyiraba omanyi abo abaana baagala nnyo ebintu bya defiance ebyo abeeye Dubai kati gwe bakumanya ti gwe oli w'emagere ate ne bakulaba mu yero olina okuba nga oli strong nnyo nga kamiliyoni atachallenging wa mbeera yonna oba omuyita wano oba omuyita wali wonna yakolaki naye kakati ate Spice mulungi akola nnyo zi charity nze mulaba naye Spice alina okukomya okwesiba ku buli kika kya muntu
alina okukomya okwesiba buli kika kya muntu. Yesiba nnyo ku bantu. Ayagala nnyo abantu. Bano abantu bano babaagala. Bano abantu bano babaagala. Tebagali. Kati abo bano balabe Dubai. Basobola okuwa bayinza okuwa shares 3. Kati booking bakozako sente za shomeka emu. Naye nga bakitegedde nti Dubai Abu Dhabi ekifo tebakisasula ne Sharjah. Kati gwe bwoyimba emu ne bagamba tufunye disappointed. Eganye. Kati tetukola ki? Tetugenda. Olabe eganye wano wali abantu abangi. Tetukola ki? Naye nga gwajja okimanyi tolina shomeka 3. ne bakola bisamu esooka. Eri ne bagamba tutokola ki? Tutawaana. Kati spice oyo yekyalina okukola endongo yennungi endongo yagiina naye Dubai batandike n'omubala nekya kati Dubai bakendeze ku bivvulu wabula ebivvulu bikati weekend eno B2C egenda kweyimbira wangi egenda kweyimbira naye omanyi anko opredicting ebintu bino ne bituukirira twava wano nga bakava mu pate ya gondi yali ya Purple Party Papa twajogerako awo. Yani naye nti Papa yali iseeko ebbanga. Ne wagenda Waikibenda. Waikibenda teyakavaayo. Ebbanga sidde nnyo. Si banga ddene nnyo. Kati Spice naye abaddeyo. Kati Spice amaze okulema weekend eri. Kakati Kampala Boys yegenda. Kali ffe katugirinde tugirabe wano. Yeddayo. B2C yakola ki? Yeddayo. Egenda kuyimba weekend ki? Eno yennyini eno weekend eno egenda kubeera 10. Bagenda weekend eno nga 6. Nga 6 ne 7. Nga 6 olowooza omusala tegwaweddewo. Amangu ago. Bazirya kivu. Ate omusala gwe Dubai gukola ki? Omusala gwe Dubai osasula school fees guwalekene wammwe. Osasulira mukazi wo oba osasulira yo caretaker w'abaana bo rent. Ofunye bulungi? Kati ekirala bafuna zi travel loan nga bagenda abaana babeera mu kusasula travel loan kyeki zesete zibabawoleze za air ticket yafuna amuwola ofuna bulungi kakati B2C na B2C sisubira nnyo nti okusinga tunulidde share si kyekyo batulida bimama kakati biyiza obutabaawo oyinza okusasula B2C naye abo abaana tebabeera ku bintu ebyo nali nabe South Africa abakazi nga babeewuubako abaki abo abaana ba B2C bagana Mr. yasinga okukavu nkutidde Mr. ali very committed wani ku mukyala we mumanyi nabatanzi natanzania muveeko fe twalina be South Africa nga batya n'abakazi kwaliwo ennyumba gye twagendamu awo ebyokulya bitambula ebyokunywa abakazi bekozeekoze awo ebintu ng'abaana bati waliwo omukazi omugagga ali wano e Kampala atera okuwookinga awo abaana bo buli we balaga abateekako nnyo peesi kyalo oyo waali awo abeera nnyo omunyonyi ojja mumulaba mukazi mukulu abeetaagamu era yali namulaba nnyo nga ahankinga nabatanzi oyo bubi nnyo Kezi yamukolerako Kezi ne Zara bamukolera tuwabalaba omutegedde ono akalina info bamukolera kakati gwe kiwalaba kutya kuwakola ki na B2C ffe twagala kiri kimu na Uganda inanga agenza okukola she very successful ffe kyetukola ki kuba bala wali bayimba show zaabwe nezikola ki aba Nigeria ekyabwe kitambula Anko ina bwino nati amazima ge bataagala naye ate bibya bulijjo ne Kampala bye mubeeramu kasoko ako jenkere byawukana byawane biriwo tewali njawulo tibyawuka wala abaana kati maanyi ga mugongo genda obuuze gundi munno bale tebamukolera ani buuza Kezi ne Zara tebamukolera omumanyi naye ffe kyetwagala mu posting eso yabya B2C eyo mugiyimuse kitwagala twagala audience ngekoze eki ngeboze twagala abantu kubeerawo nga bakola ki nga beeyimbidde tugenda kuddako wali ku bbali obinyumize now Jenkins eno nga tuvuddeyo Dubai musajja wo bafudde Saturday ewedde watugamba anoonya yeekolera ng'asaaga ne mamba gambirwa amulooza ansaaga
yabadde ku Baba TV this week n'akonfaminga nti anoonya Yekolera yagwa yakwata emisango gy'empola n'agitwala ku poliisi n'agitwala mu kooti anoonya Yekolera. However, the question is mbadde Simon Muyanga Lutaya yakimubuuzizza ne Junior n'akyongerako. Is it necessary? Can't he ignore him? Nanti olina bamugamba sirika tasirika. Ani? Gundi Yekolera. Yekolera bayogerako ne Bebe. Yekolera abantu batumanga abantu bamuga omusajja le si yeka gwavuma. Era Yekolera twamugambako ne Bati kyomanyi. N'okweno togitwala nnyo nti mutima gwo. The things you can wagira kibiina kyo n'ebintu ebimu nga kubanga avuma yavuma Bebe avumye family ya Bebe biki constant and repeatedly. Yekolera n'okwajagala nnyo okusinga Kagaba jina mu kaadi. Era obunomu yamugaa nti omanyi will they be there for you? Bebe nekimuyitirako n'akompayiringa fayiro eyo buli kalikodi nga amuvuma nga akagata inalweyo wali n'afayiringa empapula nabuziga era wiiki eri gye nagamba fayiro yagendako akaguwa kati anti eba ejjudde ne bagisibako yasiringibwa kati Yekolera yabaabulako ye beekozeshe Yekolera yabaabulako Yekolera wangamba yayitamu Yekolera genawulira bangamba ali Nairobi naye musajja omwogera nze ndudde okwogera naye bati yakimwogerako naye naye nga yebafude yaŋŋamba nti mwali muno mu kibuga undercover yekwese inkoginito naye ng'agamba woko okruku efayiro yawedde ayina omulya era wiiki eno bweggwako wiiki eri agenda muteeka ku bounty ya miliyoni 10 amaze bw'oma omanyi waali ng'ojja bulungi teri kumubba sente ze ojja nogakukumanyi Yekolera waali nagasayininga endagaano wano noteeka endagaano ai kuku confirm that I know I'm going to bring him oba okutwala abasirikale waali bamukwate nga kukwasa ekkumizo siza kusooka deliveringa gwoboga nti mumanyi nosayiningirayo nti ngenda batwala butaga nti agenda kubba asooka nakwokya 10 kati gwebula kati gwalina akasimu ka Yekolera mugambe yeyongereyo ezo sente abaana bagenda zirya wano e Kampala babeera nabo bano banni banusoma abomukati biki bagenda kuzirya enzo yaŋŋambye yeyongereyo nakagwera bakati wetutuse obwavu buli e Kampala tebayinza omuntu bw'aba alina famire nomuwa ku kitiibwa naye mbu Yekolera yamulengezalengeza bwa nina ka video ke nina infact izokka zanyano ndowooza nga towunzika ewe yaviirayo Zuwena Zuwena muzira biki ebyo yagala otya Bebe musimanyi anywa enjaga simanyi biki mbu Zuwena nemuga ebintu nagamba omanyi gwe kankubuli ebizibu byawanoomanyi efitina eriri wano lyasukka omanyi Bebe Cool awalana bamuwalanya emirundi mingi ennyo buli kintu kyonna Bebe Cool kyana kimuwalanya okuzaalibwa minisita ekyo kyamuwalanya oli namuyimba ne mu luyimba naye gwe kasuka ogw'omusango gwe fega tukulinako obuzibu ng'ozaalibwa kyanja era wali omuvubuka yavuddeyo gwe nalabye ng'agamba ate naye ng'agamba Bebe si mwana wa bidandi oyo yamanyi gy'anaakoma naye nga kati oyo olaba bwino gwe yabadde aleeta wamulabye namulabye namulaye ku kyano ya Seimo ku kyano ya Seimo n'omusangako oyo gy'anaakoma ne ngamba ye obanga bidandi mwennyini yakkiriza nti ono mutabani wange mutabani we ate kati gwova otya owebweru nogasi abaana bano balingiriza nnyo Yekolera Bebe Cool ebintu bingi birumya abantu n'omukazi omulungi yekka ayamuwali oli yaŋŋambye nanga nti Yekolera saamugezi Bebe Cool asonyiwa n'agenda ewuwe kakati naga taata nsonyiwa siridda akeera ekibwatule yetu abisazambye naye nga ye yaŋŋambye ate Yekolera tanatuuka mwetaaga nnyo oyo simanyi yaŋŋambye naani omwala Bajjo Mukasa waliwo n'omulala agenda balinda wali ng'akalulu kalingiza kati andi baagala kwesimbawo basooke bagweyo munda okulonda ku gwe balyoke babati
Bajjo mukasa. Bajjo tajja musobola. Bajja azito wamu namulabi alaja alina gundi ati yakati alina bebe atambula ne roya we. Buli wadda. Yababeera batudde bonna buli kabeera bu clip bamuweereza bukinga abuweereza roya. Bula ofayiri. Bajja amuleka ajja. Yenga atereka. Amuleka. Kasaba ne evidence. Roya we nga yatambuza fayiri. Era bwejjula nga bagisaako akawuzi su ng'erinda nannyiniyo. Bajja amugireshi nobuliddeko embaga yazowe nambu banatera okukuba embaga baamuwasa dda. Nawulidde ti embaga egenda anaatera ojjera mpoza anniversary oba anniversary kuba wali ife yatugamba yamusiba nnika. Ate nnika kimala banne babasiba busiba ennika mu basiraamu nnika siikwe naye balina omukolo gusukkawo nika ebeera functioning yes but it's simple. Ate kati wano tubadde twetagira embaga ya Bebe Cool mu buno obudde ng'eza abalala zonna zakola ki kitegeeza tavuganya na muntu ye ali mu kukolera akola mukolo gwa mukyala we asiima Zowena. Ne Zowena kati ali ku birala sirowooza nti ene tomanya nesimanyi oba embaga emutwala nnyo yakkiriza ayagala bakisente bakole bakery badde bagibabanja baagala kola commercial bakery budget 1.4 million billion 1.4 billion mweri enyumba endala eri wansi era bakidda balimi bajja dda ne bapima nkola byafaayo bakidda balimi bread bebaali bagigira gundi project naye nangamba kati ate waliwo project nazakolawo kasooka azimalirize ayina zeyafunyeeyo mu ministry yaki ICT oba oil energy ministry of energy mudiru nene buwumbi obadde oyagala bagiwaani nga Bebe waali neŋŋamba kati simanyi oba Zowena yavudde wali mu interview okugamba nti asinga Bobi Wine obugagga. Tasinzira ku bino byagenda kukola ye akugamba argument ye family gye yazaalibwamu kuva lwe yatonya ku nsi baali well off taata yali minisita ogutali musango ebbanga lyonna so ye wali we yazimba enyumba ettaka yaligula ku bidaani taata we yamuguza kwata bidaani tagaba ttaka ekituufu buli omu ayinza okugaa nti kale ploti ya miliyoni 6 leeta 4 yagulawo kati nakomparenga n'oli munno omulala nga nti oli munne ye yatunda nyumba za maama we ekamwoca lwaki ye bwaga nti ebya bidaani baga nti kola ebibyo va ku byataata nga ate oli yatunda bya maama we okitegedde argument yeyo aweeri yoyo bwino gwe wali ogenda otuwa ku lw'omukaaga bannemesa nawe nga wegaseko nga toyogera nze sebo mukasa nakugaanako okwogera kasaakugaanako asikwata nnyo sayidi eri nze sirya sayidi eri naye waliwo propaganda gwe baali baleese lwakuba nti nze gwe nkoliddemu mumanyi n'omwana yampereza musinanga nti kuku wasoma psychology mbwera ko lwe bategeera nti psychology gwe wasoma wamutegeera mbukuba ekintu gwe wakigira n'okitegeera bulungi nti asa watu wasoma psychology naye wandiguddemu gwali mulidde naye lwakuba yali psychologist ye reverse psychology yamutegeera naye omuntu yenna kati kino kankikubuulire omuntu yenna eyali deeply rooted mu olutalo lwa Bebe ne Bobby original olwo lwava ku agenzaawo Zowena ng'anobye olwo olutalo awo awaddako awo waliwo ekintu kyolaba n'omanya ebyobufuzi bwe bizannyibwa abo abaana bazannya kaadi nga balinga bannabyabufuzi toyinza kubasobola bazannya kaadi awo kati ebyo byogamba ebyo nabiwulira dda omanyi ffe twali tujja mu mawulire tomanyi nti abayimbi be tutandika obbakuba bazanya kaadi mbu batusabye tubasaba ssente okuba music bwaffe kati at the time nga kiri brutal era nze nkirwanako jjukira kati faawo 2011 tugenda ku monitor betugenda ku monitor bamanyi nti monitor baali bamanyi nti monitor nzibu nnyo eri tight nnyo nga bomanyi monitor bweri bazze neeyo emboozi kati oli nga ababuuza luyimba ki nga oluyimba baluzannya
mitsoka ng'oli muganja oluyimba olwo sinze naluleeta wano ekyo nga kivaawo naye ekyokulaba omusajja nga mbadde song is okay ejja muki kati nemanya ekitegeeza oluyimba bwe lubeera nga lulyoke lujja mu system okitegedde kati awo ne tubakubirawo eyo emboozi tebagizza ate omanyi tebakola omu gwolaba wano mu feesi ab'omu emabega nga waliyo nga 20 kati okubasobola olina okuba ne netiwaaka naawe nga nnene eyetolola abasigadde kati bagenze bayiika bagenze bakaddiwa kati bano abalala abaliwa amagezi tebalina nnyo okitegeera abalala concentration eri kunoonya ssente kyakiboolaba kati babagamba nnyo nti wadde bano ba big firi tebalina nnyo kitambula naye ate bali abalina ekitambula they have not done enough kuba bo concentration yaabwe eri ku music baagala bayimbe bababooking eshow akoba eshow zizenya agende eka tebamanyi nti music ayina ekimweyongerako oba okitegeera kati awo ng'omanya kati nga bw'osakolinga eno gye baggwera ojja obalya booti paka wootuka kuono eyakkiriza okugjayo omutwe nga w'omalako oba okitegeera so ebyobufuzi ebyali awo at the time nze be nakulaba ng'osoma eyo lisitiyo gye wali osoma nze nategera butegeera ate kasita wayogera bafudde kati kino nkikubuulira mukasa muyinza n'okuba mutuula mu meeting oba ng'akuba essimu essaawa nga namba bafudde baaba anaalwana olutalo kati kino nkikubuulira Bobi Wine oyo omulaba saabeera nnyo naye nabeerako kko naba mu formative stage zange ebimu ku byannemese nnyo okuba nabo balina nga bomanyi ebintu bya geto biki kati gejenze life sije nali nakuliramu nga sikitegeera bulungi nga simanyi nti omuntu osobola okulya chapati n'ebijanjaalo nga byogenda okulya ekyemisana sere byo ndi mawulire entandikiriza nga bomanyi onoonyawo bugenda okufuna interview wano noga alina gatutambule nga omanyi abayimbi obeera oli eyo nakkubira akasuku jangu onyambe ku kino biki ebyo nengezaako nnyo naye ye Bobi Wine kye namulabako ate ye yali talina nnyo mbeera nti olutala atuula wansi n'aluwa strategy planning kati ate ye yalina nnyo bano abawuzi b'obunyama ng'oli asobola okujja ne kityuni oba oyogera ekigambo kimu oti kadingo nagamba naye omanyi tuwandiike tusooke twambuka wali mu studio ne bambuka ku firebase awo ku studio ne bakijaminga awo Rabeja yabikolanga ne kivaayo nga takikuteemu kyakikolaba nti ye awo baliwo abasingira bano time gye bateekamu okupafectinga biki ye bwakuba ng'avaawo kati bano batone baani bo ne bajja ne bapafectinga okimugirayo kati ye ate obudde yayita bulina nnyomu at the time simanyi bana kati bwakyali naye ye bafudde ng'olutala aluwa obudde era eyo lisiti bwe nawulira mukasa ng'agisoma namanya kaadi gye baali baagala ozannya nga bamanyi nti nno sendi ne kasuku tebagenda wagira Bebe mu lutalo luno lwonna kati ne bagamba tulina oteekawo embeera batye okwogera ku Bobi ekirungi ate batye okkuba Bebe emboozi eyo ebeere passive eyite buyisi kwe kuleeta lisiti eyo nti abaalya ssente naye gwe omanyi okugamba nti Firebase yagabye $5,000 tebagabira ddala Firebase bagaba balina abantu baabwe be bawa naye $5,000 naye gwe kasuku Bebe taba kubanga twapushingako busaabala paradiso naye Bebe taba kuba wantalo yali mazeeko taba kuba musajja nga ali strong yali mazeeko bana program yali advantage jali mukuba ku ttaka yenga ya advantage yalina tapowa amaanyi agagete gakendeera ate nno gwe kankubuulire January paka December energy y'omwoyo gwatayo ate ekyo kyekibula mu palaso okimanyi nti Bebe Cool mweyo big 3 yamu alinamu enamba y'okumwanjo namba emu alinamu enamba y'okumwanjo namba emu ye waali namba emu yani ate nakyo
oyagala kukola interview yakubiri mu ekyo namba emu kuva dda bulijjo Chameleone yawe yakwatawo yasiringawo tewali mulala ye yasiringawo ati ye kye yakola yakyusanga ennyimba yakyusanga ennimi oba abaleka mu lutalo e Uganda nga mukyakayana n'ava e Congo ng'amaze okukola ne Congo n'avayo ng'abayiriza naleka Good Life wano ekyekuba empawa n'agenda e Tanzania in fact Chameleone ne accident yagikoleranga mu ssente omulabanga Mwida tulida nabo yabaaki ani Chameleone yabadde ku birthday nedde kyabadde ng'okivudde ku accident eyo kiki gwomanyi ku kyabaawo biwanvu ebya Chameleone biwanvu naye Chameleone ekikulu kiri nti yagwa yava waggulu n'agwa ate naye nyini yakinnyonnyola yaloota yali yeebase n'aloota ng'atambula n'azuukuka n'agiraki superstar n'agwa naye Mukama n'akusaasira Mukama yatusaasira nawona kuba abawutawonya ebiseera omuziki gwali gulagawa naye bonna abo baali bakoledde bonna baali bookya naye gwe Bebe Cool obadde okimanyi nti abantu abasinga ku balinnyira ani ali ku topu atawalampya Bebe Cool naye buli womuwalampa obeera nnyo ku mwanjo anti alako okuba ize target ekikulu naye ndowooza tajjaamu engeri bino byajja n'ayogerayogera buli kimu ku interview naawe ndowooza yekatinze oyo mbadde ndowooza ate teyandikoze ekyo kati oli n'agamba ŋŋamba ngaani ekikulu kiri nti kati obusungu bwe tulina abantu tebakyawa ndowooza ya muntu kitiibwa naye buli muntu yali badde nga n'endowooza ye kasuku era towa ku YouTube wano oli avaayo n'akuvuma lwaki oyogedde ng'ate naye tomubuuziza naye lwaki ayogedde ekyo singa teyali musajja mulwanyi singa bano abaana bamukuba ku ttaka naye olaba Bebe Cool kubanga nsuubira challenge Chameleone gye yali afunyeeko bo kubeera babiri ne bakuba omuntu ki ate bo yabanyula mangu tekyalwa nawo bwe bamukuba babiri ne bamulema ne bamuta bamukuba funtula naye Bebe Cool alwanyisizza ow'Emagera akuba Good Life ekuba Eddie Kenza akuba naye ayise mubogobi oyo omusajja naye alina amaanyi ge kimwegombako musajja w'amaanyi amaanyi ge nti ye industry alina kyagitapowa amaanyi gakozesa leero n'enkya gakoze energy tofaali ddene nawulidde nti basisinkanya ne King Saa Bebe basisinkana saha yakkiriza nayogera naye naŋŋamba basisinkana naye kyatakkiriza kyekyokuba nti bejjayolo yagamba embeera kati eri awo until further notice ani asinga okifuna ani asinga okifiirirwamu saha yafiirwa ate afiirwaki yabadde yakubamu oluyimba lulamba zaaka alina alumu naye abali tatandisa abantu tebatandisa obubatama kati zizonna tezifudde ate zinafuluma nga embeera eddinga abantu jukira onadde tamudde abantu batandisa omutamwa kati yayimba ku muntu ki ekiseera ebyo nga sifuna yani yankubira essimu n'agamba nti simanya yagamba kakiiko kabaki abakyala tebagala mumuwabira ebyadde ayimba mbu simanya ono yazaala mumuki omukozi nibaga nti omukozi taba mukazi yaga nti bajja mukuba ekooti bajja mumuwabira omukozi taba mukazi waliwo ye teyagambako teyazaala mumukazi ye yagamba yazaala mumukozi kati okujjako abo nga bayina kajanyi oli bwagamba nti yazadde mumukozi aba ategeeza ki omukozi yali musajja teyali musajja yali mukazi abasajja tebalamba anti argumenti yaabwe eriba eti gwe bw'ovaayo ajuwinga nti oli akugambye nti yazaala mu muvubi gwe n'ovaayo n'ogamba nti omuvubi si musajja kati oba totegera abakazi be baagano bayisa amaaso tebakkiriza kumugamba nti yazaala mu mukozi balayika okuba baali tebalina byakkola nze ekyokulikitegedde bapromota bakoze federation ne balekako ekifo kimu ekyabayimbi kati ekifo ekyo promota nebagamba n'abayimbi bakole federation mu biina bwabwe bonna UMA National Culture Forum Superstar byonna bagatte bajja kuweereza omukulembeze representative wabwe ogwo bali bagenda funa obuwumbi Bebe yangambye bwali bagenda bufuna babadde approved 30 billion kati 30 billion ezo nga abayimbi bakyerumaluma bayinza obutabenefitinga ndoza saa kwegera nti bikyali awo ebityo
bakaminze down kasente kasoke kakoleke kayingire bayinza okuddamu bayinza obutaddamu naye ng'ekyasinza obagatta ne sawa okuvayo gy'avudde ajje nga bamuyise waliwo akasente akajja kati okitegeeza nti akalu kagenda mu maaso akawuma tekajja genda mu maaso kuba kati ate saha ye balina musuubiza kiki najjayo kati golooza yali afaako ennyo ekiri awo jogo yali tayagalira ddala jogo kati ke baamulaze nti bamutegeera ekintu kyaliko bakitegedde he has been recognized kyawedde yajjeeyo ye yagambye bali ku pause until further notice omukulu waakolera ensobi ng'amuddamu naye tajja mumuwangula kati kyabakola ajjireyo ddala engeri gye baliko sayiniza akoleki ajjeyo kubanga anaamuwangula ngaani yamuwangula Bebe tawangula simulaba nga bamukubye ku ttaka Bebe tomuwangula tosobola newawula anko ekituufu kiri nti anko naye owadde saipa naye mazima ddala Bebani yamuwangula nga bakubye abaana bagenda muteekakaawo muba tuterekawo ne good life yamukuba nemulekawa yamulekayo waggulu situagala situagala kyogera nti radio yagenda okutuleka nga good life ekozeeki egudde anti waliwo angel music ndowooza okiwulidde awulidde kakati ekyo kibwe kiri naye era ekyabaleetera ebyo kulemezaako kwaki kulemezaako ku kiwaatula oyo naawe baali baddiŋŋanye naye naye kyekyabasuula bayimba ennyimba mmeka nga bayimba mwoli nga Bebe Cool kiri ku muziki kipuusinga kikubye neŋŋoma era ne big 3 eyo mujja mutuka ekiseera mwogere buli namba ya muntu ekyo nakyo kikola eki tokiwa nenamba namba emu wagambye Kamiri bulungi nnyo namba 2 kibwatule namba 3 Bobby Wine musically not political or not financial not what but musically number 1 Jose Kamiri number 2 Bebe Cool number 3 Bobby Wine tekitegeeza ati number 3 abatamanyi akuba bulungi era w'amaanyi naye musically ekyo bwe kitwe kikola ki nenza anko nkutinde info ekyo kyo kyamazima kati kaswali mukutya awulira amasasi tuweyiyo tuli basatu nze ndi host munzikirize ako jenke lyonatuwa one constant I have with you ya Chameleone ku namba emu okikiriza okiriza Chameleone kuki ku namba emu amukiriza ye constant yokka eri awo namba 2 naye ekyo kyamazima kati aba babiri engeri yekyali nti tukyanoga mu lutalo luno saagala ate ntooke baŋŋaye nti ate kasuku saidi wagitwala dda onyigiriza yange njimaze abakagameruni bagamba mu kasuku wali musajja waffe waki otukubamo otyo bagamba nali musajja yange njimaze naye problem gye tulina wano tibogenda ku lisiti eyo abalala bakireeta political babiconfusing abalala babireeta financial naye tetugenda musically kuba kyekyabatunulirano kyekyabaleeta era kyetubamanyiddemu era ngenjikuwadde tulinze endala anko oli w'amaanyi njimaze ekyanko jenken eyo njiddamu toddamu naye nga yeekolera omusajja amunoonya efayiro bagisibako akawa nali ne baatiro lire nasemogene South Africa naŋŋamba omanyi sikyasobola kukyaza yeekolera muhozi yankubira naŋŋamba waki yeekolera nvumira ku kyano yo oba yali mukali akayimba kakabuye semboga kaliwa nali mu kirooto muhozi yamukubira n'amubuuza oyo baati alootera n'aloota n'ageregeza n'ogeregeza yaŋŋamba oba muhozi yamukubira oba lokyaliwe akola ne muhozi yamukubira one of those two there neŋŋamba kale kyokkola tewali anyway ebintu bya kooti ebyo nze sitera byagala nnyo not because nti mbitya naye they usually don't pan out in most ways as people want them to webuzibu bwe nnina n'ebintu bya kooti noze ekyo kijja tuleeta ne kuwali kwokya ba youtuber ne babloga ba youtuber ne bannamawulire there is a thin line going on there. I think kati challenge y'ababloga abasinga kati gye balina because YouTube ne bano ba blogging biche ebyo social media tetunafuna nnyo regulation
nga bw'olaba mainstream media Yes. there is a very thin line wakati awo nti social media eri populist ate no mainstream nesigaza professionalism. Now most people abali eno ku popular side ate beerabiddemu basics ezimu. Yes. Okitegeera. Omuntu osobola omuvuma ebintu nga kosa abusive language kikyamu ddala. Abusive language nno nayo waliwo nno kati ffe waliwo ebintu ebimu byota regarding nnyo as abusive even though they are abusive. For example libagamba sinika ebinyo oyasamaki biki sometimes could be in the tone of joking and what. Yes. But abaana bakanyuga ekigambo ku social media okwo ate no ku YouTube kuno tebakanyuga. Abaana bakanyuga ekigambo ku Facebook, TikTok. Omwana n'akola live ya ssaawa 2 n'alyoka akuba omugamba awo n'ayogera ku munne ekintu omugamba ng'ate nze mbadde mmanyi kirala Si kituufu. Kikolebwa si kituufu. Naye ne bino ebintu by'okusuwenga jeekenizi nze sibyagala. Naye ogwayekolera munafu. Ogwayekolera munafu akkiriza agende ekibwatulaavu tekisoboka kubaawo. Waba bwateebereramu bagenda mu nyonzi. Lwakuba fiya yange eri emu. Bano bayinza nabo obutamuyamba nga bawoza kimu ffe netukutumangako kuvuma musajja. Nga we bayamba tebajja mumuyamba ogwagulimu yekka. Ogwa problem ate si yekka gwe yavuma. Owulidde yavuma mukulembeze waliwo yavuma muhoozi yavuma mutabani w'omukulembeze omwana yeekolera okitegeera yeekolera ayogera nnyo Itongwa yali taata we banga si kituufu just Itongwa no buyekera bukoleranga ku kyalo waffe eyo Masaka gye yabutandikira eyo n'omulala munayibanga bamitanga eziti Lubega naye nze yeekolera munoonya njagala kumuggyako analysis naddala ya music. Naddala byakadonkamu ebyo abitegeera ne problem weeri tasobola kunyumya music n'atayingizamu politics. Era bw'ayingizaamu olukakana ng'alina gwakubye ng'alina gwalidde ekigendera kye kulya muntu ajja n'ali omuntu alina kano akanupu kamulemeramu obusungu alina okugira n'alaga gundi nti bakutakolaki nti muweereza mulungi mu nuupu n'olwekyo aba anyumya agira bw'atyo kaka batakubye Bebe aba alina omukulu gwakubye omulala n'akimaliriza ye problem affe katumalirize nga kitukubye muntu yenna nga twogedde fakiti manyi fakiti ate mugitwalanga okku nakimaze namba 2 naye n'ogimala namba 3 naye n'ogimala musicale. So abaagala miliyoni 10 omwaka oba oguggadde noonya bafudde ng'otegedde yeekolera waali. Lawyer endagaano yagisayiniza yagidraftis ng'oteekako ogenda bugeza noga nze mmanyi waali mbatuusaawo nti waali ab'omukati bagenda endagaano nga bazikuwa nayita mayuni oyitemu banaakulaba ngozikuto toyita mayuni n'ogenda obeera otuuse kugwa ku kyokya nawe nga bagatta ku fayiro basumulula akagwa nga bakuteekamu akaguwa kagozi ayekolera aguliko until next time mubeere bulungi have a nice week ahead.